Tunafuna candidate awangudde ate tetunafuna candidate awanguddwa akalulu kakyagenda mu maaso. District executive district registrar wa Rubaga yalanze wefunye results saa 6 yalanze abawangudde mu Rubaga. So oba tanakyulira agende ku district ajja kyulira ate nkikakasa member ba executive babadde naye bakimanyi ne bamulimba bulimbi. Ebyo mu kiseera kino byebiva babadde bavuganya mu Rubaga eyo Mambuka mu kamyufu ka NRM ku kifo ky'omubaka wa palamenti mu kitundu ekyo. Brian Tindyebwa ngono yawanguddwa agamba nti Katongole Singh yakozesezza abanene ku kitebe kya NRM okumubba obululu. Ndowooza kabadde kakodyo kati nga ye bw'abadde mu system eno kumala ebbanga ddene ayina influence y'amaanyi ku Tango Doi, ayina influence y'amaanyi mu Bakiwalabye, ayina admin we Rubaga, ayina influence y'amaanyi wonna ba registrars wonna ayina influence. Kati fe abapya ate abalina potential kati nganze ate nze nabadde nga sirina muntu gwenna gwengamba nti yita wano oba njagala kino njagala kiri. Bamemba ba Rubaga district executive beda be bamukolera campaign, beda be bakutambula naye buli rale, beda be bamwogerera, kitegeeza ba registrar bali wansi wa executive ya district ya Rubaga. So eba wabaddeyo kintu kyonna kikwatagana registrar kibadde ye kubanga executive eri naye. Tindyebwa ayongeddeko nti Katongole yakozesezza olukujjukujju ebifo byalinamu obuwagizi ne batalonda n'olwekyo ebyafulumiziddwa nti eyawangudde bikyamu nti okulonda kukyagenda mu maaso. Kalina okulondebwa mu zooni zetalonze eggulo zone 6 Nankulabye, Kawaala 3, Kasubi ne Namungona 1. Zones esatu tezalonze. Ebyalo bibiri byokka byetalonze naye walaba ku margin enjawulo mu bululu byafunye neze nafunye tasobola kuba margin eyo newe tugenda kuddayo okulonda ku byalo ebyo bibiri. Mu kiseera kino ono agamba agenda kutwala okwemulugunya kwe ku kitebe kya NRM wabula ne Katongole agamba nti bino tabitidde. Si kipya kwa ye kuva we yajja mu kalulu yatandikira n'ensonga za petition. Yo si petition jasoose kuteekayo, petition gye yasookera nakyo okugamba siri Munnayuganda sirina ndagamuntu. Njagala musaba ebyo abiveeko akomeyo oba aliwa NRM ayigatte naffe tutwale Rubaga North maaso. Ate bba abalala abawanguddwa okuli Amanyire Tadeo, Mpalanyi Bosa bakkiriza obuwanguzi bwa Katongole Singh era ne bategeeza nga bwe bagenda okumuwagira. Bino biringa kuzanya mupiira bw'oba okiyingira ekintu kino jjukira wabaawo ebintu bibiri ebisobola okubaawo either owangula oba bakuwangula. Abantu baffe baatulaze omutima ffe tulabye ebizibu mu kalulu kano abantu baalaze abantu nti bamanyi kye baagala. N'olwekyo nze ngumya abantu bonna nti kati tuli ku lutalo lwa NRM versus opposition. Obuzibu obwo bonna bwe tuyiseemu nti olunaku olw'eggulo lwabadde lunaku lwe era n'awangula akalulu. Nsaba bana NRM ffenna mu Rubaga North Constituency tulage omutima gwa pate. Singh Katongole yafunye obululu 3,407 ate ye Tindyebwa n'afuna obululu 2,138.